Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twagala okwebaza gwe wenna akyagenza maaso kubanga ate owuliriza kyenda munya katonyeza emirembe byalo mukowoozeewo. Amanya n'eddoboozi Umar Sulaiman Kasule. Program da'wa kakasa bulungi nti alhamdulillah weeteeseteese wonna wooli w'osinzira okubanga atowuliriza okulaba nti ate programu yaffe gye tumanyi obulungi etambula ku lunaku kukola emirimu buli omu gy'awulira gye yandibadde alowoozaako mu bulamu bwe nti yalibadde yeetaaga okuba nga akikola. Allah bwe kityo tumwebaza ku nsonga eyo ate ne tusaba atuwe enkozesa y'emirimu gy'ebyengera bye omuli ekyengera ky'obulamu mu nkozesa esinga okuba ennungi eyo n'atusiimisa mu maaso ge Allah subhanahu wa ta'ala era n'atutuusaayo nga tuli mu baddu abali babasiimiddwa enkola yaabwe. Allahumma ya rabbi amin. Amaanyi n'eddoboozi Umar Sulaiman Kasule, program da'wa butereevu tuba tutandika okuba nga tetusoma lunaku lwakutaano ssaawa zaffe ziba 2 mpaka wali ku ssaawa 4 biidhinillah. Kkiriza tugenda kutandikira ne bwe twakoma omusomo gwaffe omukulu gwe tuliko gwe wenna akyagenda mu maaso n'okuba nga owuliriza. Nyongera okugamba nti gwe akyagobera naawe omupya atugoberera obugoberezi eyakayingirawo nkutegeeza nti program zino zibeera recorded wano wennyini ku Bilal FM osobola okujja n'osaba audio nebagikuwa oba osobola okugenda ku mukutu gwaffe ogwa Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Buyite oyinza okugamba nti Islamic Consultancy oba oyinza okugamba nti Inheritance in Uganda n'ogusubscribingako wali koona awali akamyufu okona awali akade butereevu. Emisomo gino gijja kubanga gikutuukako gwonna okubeera guteereddwayo ng'obadde wegumiisinze osobole okumanya butya omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yakolagana n'abantu ab'enjawulo. Idhan kaifiyatu taamulati nabi sallallahu alaihi wasallama ma asnafi nnas, nkolagana ki ez'enjawulo nabbi sallallahu alaihi wasallama ze yakolagana n'abantu ab'enjawulo mu bika byabwe, mu mitendera gyabwe, mu ntegera yaabwe, mu bukulu bwabwe oba mu myaka gyabwe mu mbeera efaanako bwetyo. N'olwekyo ebyo nno bye tukyaliko nga twakatandika omusomo guno tunabagenda wala eno episode yaffe yakuna okuva lwe twatandika. Njagala okutegeeza gwe wennyini atuwuliriza nti tuli ku mutendera, tukyali ku mutendera ogw'omulundi ogwokubiri mu ebyo bye tuyiga mu babaka baffe Allah subhanahu wa ta'ala bye yabawa ebyenjawulo bye tubayigirako. Omulama gwe tuliko nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'omuntu ye main topic, naye ate olw'okuba nti bonna bannabbi omulimu gwabwe gwali gumu ne Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okutuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yamugamba nti fabihudahu muqtadi, bw'obanga otumiddwa Muhammad kale nabwe kityo banno bali abakukulembera gezaako nnyo okulaba nti oluŋŋama oba osobola okuba nga ogoberera bw'otya bwe baayita mu bizibu eby'enjawulo, bw'otya bwe bakwata ensonga ez'enjawulo, naawe osobola okuba nga oluŋŋama nga bwe baaluŋŋama. Naffe bwe tutyo bwe tuba tutunuulira tetutunulira mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yekka, wabula tumutunuuliranga ye Muhammad ate ne tutunuulira ne banne Allah subhanahu wa ta'ala be yasooka okuba nga bw'atyo atuma, oba oliawo ne twongera okugaziwa mu kutegeera eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'omubaka we sallallahu alaihi wasallama. Njagala okkirize gwe agenda mu maaso n'okubanga otuwuliriza. Wagamba ku mulundi ogwaggwa gwe twasembayo okubanga tulaba, ndagamba nti ensonga gye tuliko yegamba okutunuulira ku babaka ba Allah subhanahu wa ta'ala nga tunuulira kibajwa kathratu dhikrihim lillahi azza wa jalla wa shiddatu tadarru'ihim wa du'aihim lahu. Ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala bayitirivu nnyo, nsonga gye tuliko yakubiri gye twasookerako eyitibwa qudwatun fi ta'ati llahi ta'ala wa ibadatihi, okubagoberera mu kubeera nga bagondera Allah subhanahu wa ta'ala n'okuba nga ate bayitirivu nnyo bakusinza Allah. Epointi eyokubiri gye tuliko gye tukya driving olunaku olwaleero egamba nti kathratu dhikrihim lillah, ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala bayitirivu nnyo 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 mu kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, bayitirivu nnyo mu kiyitibwa okujjukira Allah jalla sha'nuhu, ate ekirala wa shidda tadarru'ihim wa du'aihim lahu, bayitirivu nnyo bagonvu nnyo bwe badde okumukudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, bagonvu beetowaze nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala, ate era nga bamusaba wa du'aihi
duaihim lahu bamusaba Allah jalla sha'nuhu mukama wawe badda nnyo gyali mu kiseera kyonna n'okubanga bamanyi nti gwe bateekeddwa okusaba okubataasa ensonga yonna eba etutte ogwabulamuzi ebibasukkiriddeko maa quwwati ibadatihim ate nga bayitirivu nnyo mu kubanga bwe batyo Allah subhanahu wa ta'ala bamusinza. Nabiyullahi Yusufu alayhi salam gwena Nabiyullahi Ayub alayhi salam gwe twatandikirako wadde twalaba ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulawo katono bwe tugenda kubamu ku bannabbi Allah bayogerako ngera tubatunulira kukumu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala kwayogeddeko. Agamba Allah jalla sha'nuhu ng'ayogera ku nabbi we ayitibwa Ayubu alayhi salam kubanga gwe twaliko ne ku mulundi guli Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba wa Ayuba idh nada rabbahu abange Allah subhanahu wa ta'ala gandi owange gwe Muhammad ne nabbi wange Ayubu mu kaseera we yakoowolera we yalajana eri Allah subhanahu wa ta'ala omulezi we kajjukira akaseera ako n'ategeeza atya nti anni massani yadurru ng'alajanaga mukama wange bimpitiriddeko obuzibu bwendimu buyitirivu nnyo obulumi bwendimu bwa kika kya waggulu nnyo wa anta arhamur rahimina teri ate musaasizi asinga gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe gwendajanira amakulu amugamba gwote gwosobola okunzija mu buzibu buno bwendimu kyava agamba fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin Allah agamba ategeeza nti ebuzibu obwo mulezi omuddu we Ayubu bwe yamulajanira okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala bumutaasa Allah gati kashafna lahu min dhurri kashafna anhu dhurra namujjako oba yamujjako twamujjako min dhurrin Allah agamba nti namujjako obuzibu obwo bwe yali alina obwali bumususseeko bumutuukidde ekizibu wa atainahu ahlahu n'abantu be nembakomyawo nembamuddiza wa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yawa nabiyullahi Ayubu alayhi salam Allah agamba nti yamuwa nga bw'abamanyi bwe boogera ab'enjawulo tujja okulaba kuba tukyali ku kyafaayo kye yamuwa omukyala ate nga ne yawmal qiyama waali bamuyingiza ejjana agenda kumuwa omukyala we ajja okubanga afaananira ddala yennyini ono yennyini nga Allah amuwozezzaamu amutukuze abeere nga mukyala we yennyini era agenda kubanga bw'ati ng'ayingidde ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero naye ng'agamba atya wa ma'ahum mithlahum ma'ahum rahmatan min indina Allah agamba ng'ate sinakuttakomye ku ekyo bw'atyo n'okusaasira kwe Allah tabarakahu wa ta'ala n'abeera nga bw'atyo akumuwa wa dhikra lil abidina omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala nabbi we ayitibwa Ayub Allah yamukufuulira ekyokujjukira Allah yamukufuulira ekyokubanga bw'otyo otegeera Allah subhanahu wa ta'ala naddala eri abo Allah subhanahu wa ta'ala tumaze okubanga tukiyingira munda mu kulaba botya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamugezesa era nga twasembayo nga tulabye ebimu ku bigambo nabbi we Ayub alayhi salam byayogera yagamba atya qala Ayub alayhi salam ya rabbi mukama wange Allah innaka a'taytani almala walwalada Allah jukira mukama we Allah yamuwa era yamuwa ebintu ebyenjawulo ebiyitiridde mu bungi bwabyo mu byo yali yamuwa almala yamuwa ebyobugagga ebiyitiridde walwalada namuwa abaana falam yakun alayya au ala babi ahadun yashkuni li dhulmin dhalamtuhu annyonnyola agamba nabiyullahi Yaqubu alayhi salam yayogera ebigambo n'agamba mukama wange Allah n'amuwa mikwano n'amuwa buli kimu Allah yali yakiwa nabiyullahi Yaqubu alayhi salam naye nabbi we Yaqubu alayhi salam Allah bamala okubanga amuggyako ebyobugagga ebyo kimu ku kimu nebigenda nga bimuggwako n'abeera ng'asigaza obulamu bwe ate n'obulamu bwe nnyini Allah n'abumugezeserezaamu kuba yamulwaza obulwadde obw'amaanyi ddala obwatuusa n'okubanga bw'atyo alina ebiwuka ebiri omubiri gwe n'atafaayo ku ekyo wabula yayogera ebigambo bino ng'abigamba Allah nti ya rabbi mukama wange Allah innaka a'taytani almala walwalada wampa abaana n'ebyobugagga n'obimpa falam yakum ala babi ahadun naye ku mulango gwange tewali yadde n'omu yali ayimiriddeko yashkuni nga yeemulugunya
lidhummin dhalamtuhu nga yemulugunya ku buli azaamaanya bonna bwe nali mutuusizaako. Ye ng'omuntu ayinza okuba nga teyali mulyazaamaanya, bw'obadde okimanyi nti omwana wo bw'alyazaamaanya gwe oba olyazaamaanyizza. Omwana wo bw'ayonoona eri abantu mu society gwe oba oyonoonye, kubanga abajja kujja ku mulyango gwe bagambe bannange omusajja yatuzaalira ekyana, omusajja oyo n'ekyana kye bantama, omwana ono tasobola kubanga kyakoze akikoze nga ye okujjako ng'ewaka bakikola. Ebyo byonna naye alumya nompa obwannabbi. Mukama wange Allah bingi bye wampa amaali, wampa abaana, wampa ki, byonna ne mbikozesa mu nkozesa yonna Allah ye wansobozesa. Naye teri n'omu mu bantu ba society yange yali avuddeyo najja ku mulyango gwange n'agamba nti wandyazaamaanya. Allahu akbar. Wa anta ta'lamu dhalika, ate mukama wange ekyo gw'onsinga okukimajulizi n'okwongera okukakasa mukama we Allah, n'amugamba nti mukama wange Allah n'abakyala wabampa, naye era oluvannyuma lw'okubampa kituuka ekiseera mukyala wange ne bw'abanga neetaaga n'embeera nga sisobola kubanga oba oliawo muwa biseera byonna, wabula n'ensigala nga mugamba nti mwoyo gwange tewatondebwa kubeera nga wawangala n'abakyala bbanga lyonna, oyina emirimu egy'okubanga okola egy'okubanga osinza mukama wo Allah subhanahu wa ta'ala. Abakuŋŋaanya ab'enjawulo atali omu nga betwogedde bowulidde mu kaseera ako, naye ebigambo olw'okuba bingi ne biba nga byasalwako olutawanvuwa. Waqad ruwiya annahu makatha fil balaa'i muddatan tawila, kyaleetebwa mu bigambo by'abamanyi ab'enjawulo wamu ne bamufasira kyasindikiriza nabiyullahi Ayyubu alayhi salam oluvannyuma lw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala amugezesezza, naye bo ne batamanya nsonga lwaki ki ekyamusindiikiriza okubanga asaba edduwa eno eyo. Faqala al-Hasan wa Qatada, n'ayogera ayitibwa Hasani ne Qatada, ibtuliya Ayyubu yagezesebwa, ibtuliya Ayyubu alayhi salam 7 sinina, Allah subhanahu wa ta'ala yamugezesa emyaka 7 wa shuhuran au wa shahran, n'omwezi gumu. Mu'aganti mulqa ala kinasati bani Israila, naye nga abantu bawangala nabo yawangala n'abaana ba Isirayiri abaali abonoonefu abatalongoosa. Fagala nti takhtalifu dawabi fi jasadihi, nga Allah subhanahu wa ta'ala yamugezesa n'ebiwuka ebyenjawulo mu mubiri gwe ebyali nga bimulya. Allahu akbar. Farraja Allahu anhu wa 'azama lahu al-ajra wa ahsana alayhi athana, naye oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala yamujja mu kizibu ekyo n'abeera nga bw'ati amwogerako n'enjogera ennungi gye twalabye wali, era n'amutenda n'amusuuta ng'omuddu we ow'enjawulo. Waqala Wahab bun Mannih aw bil Munabbih, ayitibwa Wahab bun Munabbih yayogera nti makatha fil balaa'i 3 sinina, ebigambo eby'enjawulo bijja. Ono ye yagamba nti emyaka gyali 3, la yazidu wala yanqusu, nti ye bwe gitubwe gyali tekweyongerako wadde okukendeerako. Waqala Sadiyu, ne batugamba omu era kuba arrikhina ate ngeri bali bamufasiri ayogera n'agamba nti tasaaqata lahmu Ayyubu hatta lam yabqa illa al-asba aw al-usba wal-'idham. Allah subhanahu wa ta'ala yagesa nabbi we ayitibwa Ayyub n'abeera nga omubiri gwonna gwamugwako, n'asigala nga ne bw'atambula bw'otyo olyongera ngumba njereere n'engoye ezaamuliko. Fakanat imra'atuhu taqumu alayhi wa ta'tihi bizaadi yakunu fihi. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugezesa n'atuuka Ayyubu nga takyasobola kukola, wabula nga mukyala we n'afuuka nga ye mukolerezi we, yamukolera, yafuluma n'agenda anoonya kye banaalya, yamuyamba awaka. Faqalat lahu imra'atuhu lamma taala waj'uhu, mukyala we yamugamba olunaku olumu Allah bwe yali ebbanga lisusse eryokubanga amugezesezza mu kigezo eky'obulwadde, ya Ayyub, owange nabbi wa Allah Ayyubu, law da'awta rabbaka, singa osabye mukamaawo alinga mu advising owaayi ebbanga nga ligenze, law da'awta rabbaka yufarrij anka, singa osaba mukamaawo Allah n'abeera nga bw'ati akujja mu kigezo ekyo akutaase obulwadde obwo bw'olimu. Kuba tukimanyi bulungi nti edduwa z'abannabbi bonna nga tososodde, Allah subhanahu wa ta'ala yalinga azaanukulirawo ebiseera ebisinga, mbagirawo nga Allah tabarakahu wa ta'ala abaanukula.
faqala naye bye bigambo byaddamu mukyala we n'amugamba qala qad wannuma yamugamba mukyala wange qad ishtu 70 sana sahihan mpangadde ebbanga lya myaka 7 nga ndi mulamu sina wannuma fahal qalilu 7 nga ndi mulamu bulungi tekete wali wannuma fahal qalilu lillahi an asbira lahu 70 sana kitono nnyo ku nze okugumiikiriza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala nzuba Allah namukola ki naye nabbi wa Allah Ayub agambye kalilun alayya nze kitono nnyo gye ndi okubanga nsobola okugumiikiriza oba kale kinene nnyo nze okugumiikiriza emyaka 7 nga Allah ngeesereza just kulwalira mu bulwazi nga nsobodde okuwangalira emyaka 7 nga siina wannuma siina wadde ekizibu abigamba mukyala we naye ng'omukyala fajazaat era fakharajat min indihi naafuluma naava we yali wa inna ibilisa fakana ta'malu linnasi biajrin wa ta'tihi bima tusibu fatut'imuhu omukyala oli yafulumanga bambi yalinga akolera abantu n'anoonyayo kanoonyezza n'akaleeta kaliziki n'akawabba olira nanonga agenda nga nanoonya nga baali wansi ku kitanda ku ndiri n'agenda nanoonya omukyala nanoonya fata'malu linnasi tastaghfiru lahum unzur ila mraati nabiyillahi Ayub mukyala wa nabbi ng'olwaleero tunulira nga mukyala wa president abakulembera mutunira nga mukyala wa kabaka abakulembera mbulya ng'omukyala w'omukulembeze yenna naaba ng'omukyala oyo baawe ayagga buyazzi mukyala we ayagga buyazzi baawe Ibiliisi olunaku olumu yafuluma n'egenda eri abasajja babiri abaali bawangalira Palestine olwaleero gwe gy'omanyi kaana sadiqaini lahu baali mikwano nnyo mpanfe ba nabiyullahi Ayubu wa akhawaini ate ng'era baali baganda be fa ataahuma faqaala yagenda gye bali ne bagamba akhukuma Ayubu asabahu min albala ngegezaako okubabuulira biki ebituuse ku Ayubu kino ne kino ne kino ne kino kimutuuseeko muganda wa mwoyo naye fa atayahu wazuraahu bajja abantu abo yabagamba mugende mubeere nga mumulambulako mugende eyo mumulambuleko wahmila ma'akuma min khamri ardikuma naye bwe muba mutu okusobola okuggusa main target yaayo naye mugende naye mugende mumulambuleko naye bwe muba mugenda fahmila ma'akuma min khamri ardikuma mukwateeyo ku mwenge ogukolebwa eni wammwe Palestine mugende nagwo fa innahu in shariba minhu bari'a bw'anaanywako kantu ako ajja kuwona embeera gy'alimu kuba bano bwe yababuulira baafiringa konsandi okugenda okumulaba kubanga kitegeeza nti baali bamaze obaolyawo ebbanga nga tebakyamulaba fa atayahu ne bagenda gy'ali falamma nadhara ilayhima bakaya bwe baamutunuulira ne bamulaba embeera gye yalimu mudufu nabyo bayungula amaziga ne bakaaba olw'embeera gye baalaba muntu waabwe naawe nga buno ogenda n'olangula omulwadde omuntu ogenda n'omulambulako naye ebbanga ly'omaze naye n'omulaba n'ogenda okumusinkana bw'oti n'oyungula ezziga naawe amaziga ne gakuyitamu olw'embeera n'obulumi muno bw'ayinza okuba ng'ayitamu faqaala bwe baamaliza ne bamugamba faqaala man antuma ye bwe yabalaba n'abaga nti abange mmwe baani faqaala ne bamugamba nti nahnu fulanun wa fulan owange nze gundi ne gundi ife gundi ne gundi ffe tuliza okukulambula kuba twalabye wali nga abamanyi farabiha bihima n'abeera nga yabasanyukira waqaala marhaban biman la yajufuuni inda albala nga nsanyuse okulaba ku bombiriri abatalinaamu nkenyera abatalinaamu wadde okwesiwala abatalinaamu wadde okwenyinyala olw'ekigezo kyendimu ne basalawo okujja gyendi anti abasinga obungi baali bamudduse nga bwe twalabye ng'asigazza mukyala we yekka naye bwe yabasanyukira n'abagamba nti mbutuufu mwe muli banjawulo okubanga musazeewo ne mugubira ennaku gyendimu n'ekivundu ekimpunyako n'embeera gyendabikamu buli omu yanziruka naye mmwe ne mugumiikiriza ne mujja musobole okubanga munnambula. Allahu akbar. Ya Ayub faqala ya Ayub bwe baba nensi bamugamba owanga Ayubu
la'allaka kunta tusirru shay'an wa tudhihiru shay'an wa tudhihiru ghayra. Naye Ayubu, oba oyina ekintu kye wabadde ng'okweka n'obeera nga ate olina ky'oyolesa ekirala, obadde olina ky'otwolesa ku kifaananyi ng'otulaga kirala naye ate nga munda olinamu ekirala. Kati nno ggwe ampuliriza omulungi nga nsibyemu awo, kimanye nti oluusi embeera esobola okukutuukako naye nga Allah subhanahu wa ta'ala alina kyajjayo ekiri mundayo kyokwese. Bano abasajja okusinza ku gye baayogera ti omuntu embeera embi tesobola okumutuukako okuba nti esukka ogw'obulamuzi okuleka nga ye omuntu ayinza okuba nga alina byasobezza. Kakati na bano bamugamba, ya Ayubu, owange gwe Ayubu, la'allaka kunta tusirru shay'an wa tudhihiru shay'an. Oyinza okuba nga olina byobadde oyolesa ate n'oba byobadde okweka, nga kyoyolesa ku ngulu si kyekyo kirala nga n'ekiri munda kirala. Falidhalika butalaaka Allah, yensonga lwaki Allah akugezesezza bw'atyo. Farafa'a ra'sahu ila as-samaa'i thumma qaala, nabbi wa Allah Ayubu yenaawanika bw'atyo omutwe waggulu n'atunula waggulu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatunula waggulu ku nsonga ya kibla, nga bamaze okumugamba nti ekibla ky'abajjajjaffe gwe kyogoberera ate otugamba oli nabbi, ate n'oba nga ogoberera ebyabali abaakulembera ate nga bw'olwanyisa bw'otakkiriza kubanga okkiriza ogoberera, n'anakuwala n'atunula waggulu. Ne nabbi Ayubu alaihi salam naye bw'atyo n'atunula waggulu, rafa'a rasahu ila as-samaa, n'atunula waggulu. Faqaala thumma qaala, oluvannyuma n'agamba ebigambo bino, n'agamba nti huwa ya'lamu, mukama wange oyo Allah yamanyi, ma asrartu shay'an adhartu ghayra, sirina kyonna kye nakweka nemba nga nayolesa kirala, walakinna rabbi ibtalani liyanzura aasbiru aw am ajza. Naye mukama wange Allah subhanahu wa ta'ala okungesa kuno kwonna kwantaddemu angezesezza arabe nabeera mu bantu abanaagumiikiriza oba nabeera mu bantu abanaabulwa obugumiikiriza, abeetamwa, abasobola okubanga ate boogera ebigambo ebikikinike. Kakati labayo nze nsi enfuna ebizibu, kakati Allah ngezesezza myaka gigino kati ebbanga ligenderedde, abamu ba Allah balwaza ne lunaku lumu ne bawona, naye kati nze nalyaki, lwaki sifa nenva mu nsi, ye bannange lwaki nze. Ekyo Allah kyayagala okulaba mu muddu we, hal yasbir au yakfur, afe anagondera. Bino nno tubisoma ku nabiyullahi Yaqub, naye teweerabira naawe ampuliriza omulungi omusiraamu wenna gy'oli n'atali, nti Allah subhanahu wa ta'ala ffe atugamba alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Obulamu bw'olina n'okufa Allah yabiteekawo kukugezesa byayagala, kubanga khalaqa alhayata walmauta, yatonda obulamu gwe bweyagaliramu ovuge emmotoka, owasa abakyala, ozimbe eggoloofa, weeyagale, owulidde, obeere nga gwe sereebu, naye nga akaseera kagenda kutuuka ofe, naye nga nakyo kigezo. Ate ng'agenda kubuuza hal aslahta al'amala aw fasadta, obwo bw'obutambuzaamu ansa gw'ogirina, Allah gw'ojja okumunnyonnyola butya emirimu gyo bw'ogyatambula. N'olwekyo bw'atyo ne nabiyullahi Yaqub bw'agamba abasajja bano ababiri abamukyaliddeko, wabula nga batuukana kubanga bakaaba ne babeera nga bwe batyo bamubuuza oba alina kye yakweka. N'abagamba mukama wange yamanyi kubanga yasinga okummanya, naye mbategeeza bino byonna byendimu mukama wange alina ensonga lwaki abintaddemu subhanahu wa ta'ala. Bamuddamu ne bafaqaala ne bamugamba, faqaala lahu ya Ayyub, owange Ayyub, ishrab min khamrina fa innaka in sharibta minhu bari'ta. Kale ya Ayubu, owange Ayubu, nywako kakenge kaffe kano tutuleese, kanyweko, bw'onaamala okanywako ogenda kuwona. Nywako tuze n'akadagala nga kekenge kano. Qaala, yabaddamu bino nga nsibyemu, gwe Allah akulwazizza ebbanga, omwaka mulamba, omutwe gukuluma. Oli n'agamba nti waliwo ne gwe twajjanjaba munnaffe eyo, naye ffe tuzze okukulambulako, tuzze n'akenge k'e Masaka. Waliyo akenkano, just kanyweko bunywi katono, nywako obunywi katono, bwonna akanywako bw'oti ogenda kuwona. Ddala mu butuufu oyinza okuba n'obugumu n'obugumiikiriza ku nsonga eyo, oba essuubi likuggwaamu n'otuuka okubanga bw'oti omwenge ogunywa.
uliriza nabiyullahi ayubu byeyagamba abasajja bano. Qaala faghadiba, atuleetera ekyafa yatugamba nabiyullahi ya ayub yanyiiga. Waqaala, n'abagamba jaakum alkhabithu, omubi yabajjidde. Jaakum alkhabithu, omubi yabajjidde. Fa amarakuma bihaadha, n'abalagira ensonga eyo gye muba mujje mubindeetere, gye mukola mubindeetere. Kilakuma wa ta'amikuma, mwembiriri n'ebyo bye mundeetedde ebyokulya byammwe, wa sharabikuma n'ebyokunywa byammwe, alayya egyendi haramun, kati tebikyali halaali gyendi, maze okubiharamisa. Sikyasobola kulya kantu ke mundeetedde, sikyasobola kunywa kyakunywa kye mundeetedde. Naawe nno gwe wenna omusiraamu ali eyo mutuufu, omuntu singa ajja n'akugamba ebirowoozo byonna ebyekigwagwagwagwa bifaanako bwe bityo, oli mu bulwadde bwali tugendeko wa musajja gundi, tugendeko omusajja oli, onaakola tawuba, gendayo obulwadde babuwonye. Omuntu oyo toddayo kulya kyakulya kimuvaamu, omuntu oyo toddayo kubeera nga oyassociatinga naye, kale mubuuzeeko bubuuza nga bwonaye mwewale. N'ebyokunywa toddayo, nga nabiyullahi yaqubu alayhi salaamu bwe yakola. N'agamba nti biri haramu gyendi kati. Faqaama min indihi, tebaalonzalonza ne bafuluma ne bava waali. Wa kharajat imra'atuhu ta'malu linnaasi, mukyala we yafuluma n'atandika okugenda okuba nga akolera abantu. Fakhazanat li ahli bayti, fakhabazat li ahli bayti lahum sabiyyun, olunaku olumu mukyala oyo yagenda n'akolera abantu b'ennyumba emu nga balina omwana omuto, n'agenda abakolera obugaati, engeri ya bugaati oba capati, giyite sandwich, bye bakola ebyo, engeri y'ebindaazi by'ebicapati by'Abawarabu bye bakola. Yagenda n'abakolera ebyo, naye ng'abikola nga bya mwana. Faja'alat lahum qarsan, n'abakolera qarsa maanahu shay'un masnu'un ala shakli dawara, kyekyokulya kyonna ekikoledde nga kiri rawunda, alinga bulaba capati yaffe oba ebicapati ebiringa ebindaazi ebizimbulukuka. N'abakolera ekicapati ekyo. Fasabba alaiha, n'akiteeka ku ssuwaani. Wa kaana ibnuhum naiman, omwana mu kaseera omukyalo ono we yabikolera, omwana yali yeebase. Fakarihu an yuqidhuhu, naye abawaka abafamire be yali akolera omukyala ne batya okuzuukusa omwana, kubanga bagaba ki fawahabuhu laha, ne bakwata capati ne bagigabira mukyala wa ayubu alayhi salaam. Uliriza, faatat bihi ila ayubu, omukyala yasitula bukolokolo kubanga yali afunye kyanaalisa kye banaalya ne bbaawe. Fa ankarahu waqaala, n'agamba ma kunta ta'atini bihaadha, nga bulijjo tondeetera kifaananako bwe kiti. Fama baaluka alyawma, olwaleero kiki ekituuseewo nga leero kindeetedde. Fa akhbaratuhu, ne baga nti mumuleke yeebaka anaalya enkya, ate bwe naasulawo eyinza okwonooneka, omukyala ono kaagende nayo. Omukyala bw'atyo n'ajja nayo, n'amugamba munnaye kyenvudde njireeta. Qaala, kyava mugamba nabiyullahi ayubu, fala'alla as-sabiyyu qad istayqadha, naye ndokimanyi nti oli awo naye omwana ayinza okuba azuukuse. Jjukira abyogera nabbi. Fatalaba alqars, n'abiranga omugaati guno saawa zino ekyokulya ye gye bamuwa bulijjo. N'olwekyo fantaliqi bihi ilayhi, kyoba okola capati eno gitwale, gizzeeyo gitwalire omwana. Fa aqbalat, mukyala yakkiriza. Hatta balagat darajatu lqawm, paka bwe yatuuka ku madaala g'ennyumba y'abaki darajatu lqawm, yani yatuuka yatambula omukyala n'agenda ayita ku nnyumba ezimedde, kati ate laba ebizibu byaleese, so singa yakkiriza kati bino byonna sandi bisanze. Falamma sa'idat wajada as-sabiyyu qad istayqadha, teyakomaoko kale yagamba waayi kantuukiriza ebya bba wange. N'agenda mu maaso n'alinnya amadaala, n'alinnyalinnya, n'addayo gye yakoze mugaati. Ne baleeta maama mugaati, n'agaana buli kimu kyonna ng'omwana ayagala mugaati gw'ayagala okulya. Naye jjukira omugaati gwabadde gugabiddwa nga guweereddwa mukyala wa Ayubu, naye mu kaseera ke kamu
agukomezzaawo agenda okutuusa ng'omwana akaaba ne yeewuunya bba olumanyo Allah lwe yali amuwadde entere y'enjawulo kubanga ye nnabbi. Era bw'atyo kuba omwana yali talina gwakkiriza mulala yenna nga naye talina kyakulya kyera kyakkiriza okuggyako omugaati. La yaqbalu minhum shay'an ghayra faqalat, bwe yatuuka n'amugamba nti rahimallah, omukyala yayogera ebigambo bino yiga nti rahimallahu Ayyuba, Allah asaasire Ayyubu. Fadafa'at alqars ilayhi wa raja'at, omukyala n'akwata omugaati gwe yalaze n'akyuka nadda eri bba kubanga yeewuunya nnyo era kyava asabirawo edduwa nti rahimallahu Ayyub, Allah asaasire Ayyub kubanga naye mukyala muzadde tasobola kulya mugaati, tasobola kulya ku mwana we kyakulya kitwale nti olina ekyokulya mu nnyumba naye omwana ssaawa yonna azuukuka n'okikuuma, naye ngeri yali mukyala muzadde. Bw'atyo n'agamba nti rahimallahu Ayyub, Allah asaasire Ayyubu bba wange olw'okubanga ekintu kyaŋŋambye ngenza okusanga nga kyekyo bwekityo kiri. Bw'atyo mukyala wa Nabiyullahi Ayyub alayhi salaam n'akuba yutaani n'addayo eka ewa bba n'amutegeeza ensonga gy'asanze nga bw'ebadde. addayo thumma inna ibilisa, oluvannyuma lw'akaseera Ibiliisu ataaha fi surati tabibin, yajja eri omukyala naye ngezze mu kifaananyi kya musawo. Faqaala laha, neemugamba inna zawjaki qad taala saqamuhu, baawo ng'okulwala kwe kuyitiridde, baawo nga kiyitiridde, obulwadde nga bannaaye buganya okuwona bwe weetambulirako. Si bwe mutugamba bwe muti bannange omuntu nga alwadde, naye obulwadde obwo bulabika si bulwadde buno bwa bulijjo, bulabika bulwadde bunnansi, bulwadde bunnansangwa. Bwetaaga okuba nga okozesa eddagala linnansangwa, wetaaga ogendeko ew'abasajja abakugu abamanyi ensonga eyo. Nze n'omusajja gwe mmanyi eyo, naye ne waali badde ogenda tewetaaga ebyo bya luyimaaniyimaani, olina okugendayo n'akujjanjaba kubanga kisusse. Shaitaani bwetyo bwe yasanga muli mugamba kubanga minal jinnati wannansi tokyerabira, naye yajjangira mu kifaananyi kya muntu. Ati nno yajja neemugamba mukyala wa Ayyub, neemugamba nti fa in araada, yagamba nti baawa omunaye ayitiridde okulwala kuyitiridde, naye fa in araada an yabraa, bw'aba ayagadde okuwona agamba nti falyakhudhu dhubaaba, afune enswera, falyadhbahu bisanamin biismi sanamin bani fulani, agikwate, tagenda bugenzi wali eri wabula agikwate agijeko akatwe ng'ayogedde erinnya erimu ku mannya g'amasanamu agaali gasinzibwa mu kaseera ako. Olabye ne ku mulembe gwa Nabiyullahi Ayyubu nti n'amasanamu gaaliwo. Ayyubu gwe muyita Jacob, Ayyubu alayhi salaam, Allah subhanahu wa ta'ala amugezesa shaitaani ekema mukyala we, emugamba genda omugambe kubanga obulwadde bumuyitiddeko, naye kyangu nnyo akwate akasowera, bw'akakwata agambe nti biismi Laata oba biismi Uzza biismi Hubal biismi Manata, ago amasanamu ayogereko bwegeze ekyo butereevu, ajja kubanga bw'ati awona. Kkiriza tugenda kudda n'ekiso ekyagenda mu maaso mu bunyuvu bwayo, mukkirize insha Allah. Tuweteko katono nnyo tugendeko mawulire insha Allah, tukomewo ate oluvannyuma lwako. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.